Yes, ku Progen Media TV tubebaza yonna gye muli mu abali e Qatar, abali e Dubai, abali mu Oman, yonna gy'oli ffe tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi na tugamba omulimu gwo gwa kusubscribinga, olikinge, okomentinge, osobole okuba nga yes wegatta ku family ey'abantu abatalina buzibu na muntu yenna okuggyako okuba nga tuweereza abantu baffe mu nsi yonna. Olunaku olw'eggulo oba olunaku olwaleero mazaalibwa ga mwana muwala omanyi ono omwana aleeta nnyo controversies mu family nga bbiri. Omwana amanyiddwa nga Amal Musuuza era nga ono omwana wa Rema ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Omwana ono controversies zaleeta oba obutakkaanya bw'ateeka wakati wa family zino ebbiri. Omwana ono ateekawo embeera nti waliwo time watuuka ng'agala laba ku taata we, of which maama we nga ye Rema Namakula ye ng'omuntu ebyo byo tayagala nabbiwulira, tayagala nabbitegeera, naye ng'ate ng'omwana nature eba edimandinga asobola okuba nga abeerako ne taata we, naye ate maama ye ateekawo embeera nti ebya taata sooka obyesonyiwe kasita Dr. Hamza ye waali ate akuwa buli ky'oyagala ate nga muzannya naye nga we mukola ki nga we mwagala. So omukulu ono Rema Namakula yavuddeyo n'apostinga Amal Musuuza nga asanyukira omwana we era omwana we akulidde ddala, si ke kali kamala kali akato ke twali tumanyi. Yes, ate nga Rema ono yagikwesanga advantage, akwesanga nnyo social media eno nga advantage okuba nti waba aganye omugaana nga Eddie Kenzo olaba omwana we, omukyalo ono Rema yamupostinganga ku social media ze, Eddie Kenzo n'aba nga yes amulabirako mu bifaananyi. Paka Eddie Kenzo yavaayo n'acomplaininga era ensonga ne ziyingiramu ne minisita Nakiwala Nakiyingi, oyo minisita w'ebyabaana. Ensonga ezo ezaatuukayo minisita n'agamba nti mmwe ng'ababiri muteese mufune engeri gye mugenda okubanga omwana ono mumuraisingamu. N'agamba Rema afune engeri gy'awa Eddie Kenzo omwana ono asobola okubanga naye aspendingamuko ku budde naye, era terwali olwo Rema n'agonda omutima n'asobola okuba nga yamuwa yes yawa Eddie Kenzo muwala we n'asobola okuba nga amalako obudde naye nga omukyalo ono Rema Namakula ye ng'omuntu kirabika bw'aba akukyaye aba akukyayidde ddala, naye ffe tetubalinaako buzibu. Eddie Kenzo musanyufu naye yayozaayozezza muwala we okuba nga yatuuse ku mazaalibwa amalungi olunaku olwaleero ne Rema n'abantu ab'enjawulo okuli Maya nga ye mukulu wa Amal. So family nebanga yadde buli omu ali wuwe naye at least omwana asobola okuba nga ateekawo embeera ne baba nga at least ne bw'oba tebeeyinaako buzibu naye nga waliwo connection. Kale ku Progen Media TV likinga, commentinga, subscribinga.